Yes, kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omuvubuka amanyikiddwa nga Kasumba Juma. Kitegerekese nti ono yatugibwa era n'attibwa mu ggwanga erya Saudi Arabia. Kibi nnyo, kankulaga akatambi tweyongere maaso. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe Kasumba Juma kitegeezebwa nti attiddwa olunaku olw'olwaleero e Saudi Arabia. Era olwaleero lunaku lwasembyeyo okussa omukka gwe ogw'oluvannyuma. Wabula omuntu yenna yakola omwana wa Bende ekintu kino asaana avunaanibwe. Simanyi lwaki abantu abo gavumenti ya Uganda tebakwata. Omwana access yafunibwa eyogerebwako naye era n'ayogera abantu abamutikka ebintu byonna. Lwaki abantu abo nabo gavumenti tebakutte ne bateeka kalabba? Kubanga oyo mwana muto. Bana teri kintu kisinga kuluma mu bulamu bw'ensi eno nga kuviirwako mwana wo bintu eby'ekisiru. Kasumba Juma muganda wange, wumula mirembe, Allah akulamuze kisa. Aleme gukusalira, aleme gukusinza. Nekino era kibeera ekyokuyiga. Mwenna abaana abatambula naddala bava e Uganda. Mwewale nnyo abantu emusanze mu kkubo okubateeka emigugu nti ntwalira kino. Singa Kasumba Juma yamanya nti ekintu kye bamukoosa kikyamu, osanga teyandikikoze. Era bw'oba ogenda okukola ekintu ofubanga nnyo okulaba ng'otegeezaako ku bazadde bo oba ku bantu bo abakuli okumpi. Nsiba nkigamba bulijjo abantu nti osobola okugoba ku bintu by'okutambula mu kasirise naye kasita olinnya bw'oti ng'oli munyonyi mwennyini, tegeeza ku bantu bo b'olese emabega nti ekituufu kiri nti nsimbudde, ngenze kukola. Singa Kasumba Juma yamanya nga tannamira mpeke ezo n'abaako gw'agambako, osanga teyandivudde mu Uganda. Ne kale akikwasa ennaku okubeera nga muganda waffe bw'atyo attiddwa. Rest in peace Kasumba Juma. Naye nenkwata ku muntu oyo aba yakola ekintu ekyo. Ate nze mu busiru bwange nsobola obutakutta, naye nenkubonyaabonya obulamu bwo bwonna. That's why ngamba nnyo abantu nti bw'osanga omuntu agudde eddalu tomalanga gasaasira abantu, tomanyi lwaki yagwa eddalu. Bw'osanga ng'omuntu ali mu mbeera etali nnungi ne bagamba nti kale oyo gundi yali ategeera atabuse bukulu, tomusaasiranga. Sooka omuleke, sooka omale okunoonyereza. Bazadde b'omwana obatadde mu maziga, obalese mu nnaku enzibu, omusajja ate omulesezza obwana bwe.
Bazadde ba Kasumba Juma omukama abagumye maama omukama akugumye okusingira ddala ggwe kubanga kiruma nnyo ebbanga ly'omaze ng'olabirira omwana wo n'akuvaako mu ngeri etategeerekeka. Kale kyewuunyisa naye eyakikola yenna ojja kisasulira. Era wembeera bazadde ba Kasumba Juma, singa mufuna omukisa ne baba wa mayiti, mugikolereko emikolo eyamuwa ebintu ebyo aboneebone. Okujjukizako katono ensonga zino gye zaatandikira, Kasumba Juma ono ayogerwako yakwatibwa mu mwaka ogwa 2023 nga yali agenda mu ggwanga erya Saudi Arabia okubeera nga atetenkanya obulamu, okubeera nga akolerera famire ye. Jjukira bagenda mu nsi zino okucapa munnange nno baba banoonya kasente kubeera nga badde ewaka babe nga basobola okulabirira famire zaabwe, kutereeza bulamu. N'ono musajja wattu yakwata ekkubo agende mu ggwanga erya Saudi Arabia abeere nga munnange yeenoonyeza ku kasente, wabula teyamanya nti mu migugu gye yagenda nagyo baali bamutikiddemu enjaga. Baali bamutisse enjaga mwattu, ate mukimanyi mu nsi ziri kasita bakwata n'enjaga awo oba oyolekedde okubeera nga oteekebwa ku kalabba. Bw'atyo yakwatibwa era ng'amazeeyo ebbanga lyonna, era mu mwaka ogwa 2023 batandika okubeera nga bagasaasaanya nti ono yattiddwa, ono yakwatiddwa agenda kuttibwa nkya, naye si bwe kityo bwe kyali. Ono yasimbibwa mu kooti era okukakana omusango kitegeerekese nti gwamusse mu vvi, era olunaku olw'eggulo kigambibwa nti yateereddwa kalabba nattibwa mu misango gya njaga. Teyamanya nti omugugu gwe yali atwala gwalimu enjaga, wabula yeekanga bwekanzi nga bamukutte nga bamugamba nti omugugu gwo gulimu enjaga, nga bamaze okukebera nga ddala kituufu mweri. Era bw'atyo n'akwatibwa lunaku lwa ggulo, kigambibwa nti yattiddwa. Kale n'owulira sitole zifaanaganako bwe zityo n'oggwamu n'amaanyi. Musajja wattu n'alekawo famire ye, n'alekawo obwana bwe, n'alekawo maama we. Amawulire gano okugategerera okusaasaana ennyo. Mujjukira bulungi waliwo omukyala eyavaayo mu mwaka ogwa 2023 ng'akaaba amaziga okufa obufi ng'agamba munnyambe maama Fiina, n'ayogera abantu ab'enjawulo n'abanene mu gavumenti baveeyo bamudduukirire bamuyambe ku lw'omwana we kubanga ali matigga, naye nga tayogera nsonga ki. Abantu bagetinga konsandi ne banoonya ku mukyalo ono ne bamugamba maama ki kyekituufu ekyaliwo, n'alyoka abannyonnyola nti omwana we bulijjo amaze ebbanga nga tamuwuliza. Yagamba yagenda kukola naye amasimu tegaliiko, ku WhatsApp takyaliko, nga kwegamba ayagala kunoonyereza ki ekyatuuka ku mwana we kuba awulira baamukwatira e Saudi ku nsonga ez'okubeera nga baamukwata ng'akukusa enjaga era bagenda kumutta. Maama Fiina w'ensonga n'aziyingiramu ne banoonyereza nga ddala kituufu omuvubuka yakwatibwa mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nsonga nno nkakalimu era gye byaggweredde nga musajja wattu bamusse nga bamutadde kalabba, bamutuze musango gwa njaga. Kino nno kibeere kyakuyiga eri ffenna abantu abali mu kubeera nga tutambula okgenda amawanga g'ebweru okubaako n'ekikumi kye tunoonya okuba nga tutereeza obulamu. Tokkiriza kumala gakutikkatikka bintu by'otategeera. Tokkiriza omuntu takusanga ku airport n'agamba nkusaba guno omugugu ogunteeremu, simanya bw'otuuka eri ojja gukola bwoti ne bwoti. Ogenda kwetikka ebintu by'otategeera bakukwate weekange nga ofiiridde mu bintu ebitalina makulu, by'otalinaako mutwe na magulu, by'otamanyi nako. Bakuteeka kalabba kati ng'omwami oyo eyali agenza okubeera nga anoonya obulamu. Era nammwe abali mu kutambula nga muyina mikwano gyammwe egiri eyo wabweru w'eggwanga, nakubira essimu n'agamba nategedde ogenda tambula, nkusaba ondeetereko ka package bwe kati ne bwe kati.
nkusaba ondeetereko omugugu bwe guti ne bwe guti oguntere ebintu byo obirenga awujja nabyeno. Tokikola kubanga bw'onaakikola kisobola okukomekkereza obulamu bwo ng'omwami oyo obulamu bwe bwakomekkeredde mu nsonga z'atalinaako mutwe n'amagulu, mu nsonga z'atamanyiiko nga n'ebintu bye baamukwatidde omuntu yabiteeka buteesi mu nsawo ye. Nga bw'owulidde omusajja oyo kigambibwa ti n'omuntu eyabimutera mu nsawo baamutegedde kubanga famire yafuna omukisa n'esobola okwogerako n'omwana ono nga tanaba kubeera ngattibwa olunaku olw'eggulo, era n'ababuulira omuntu eyakwata ebintu ebyo n'abimuteera mu nsawo ye balyoke bamukwate giwunye, era nga wetwogerera essaawa eno omwami oyo zembuyaga ezikunta. Wano ku Jika Media tugamba omwoyo gw'omugenzi tugwagaliza ekiwumulo eky'emirembe butereevu. Nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanakulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Toyera kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Ky'oba okola kiri kimu, weekuumire ku mukutu guno ogwa Jika Media. Tukyakumoona amawulire amalala mangi nnyo. Likinga vidiyo eno, subscribinga. Bw'oba olina endowooza yonna osobola okubeera nga ogimpandiikira butereevu wansi awo mu comment section, era tujja kubeera nga tugiteeka mu nkola. Bw'oba nga olina ky'oyagala okubeera nga otuwabulamu ng'omukutu, genda butereevu mu comment section kiwandiikewo, tujja beera nga ate munnange tukiteeka butereevu mu nkola. Kale munzikirize mbeerekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.